ensonga y'amasimu kikulu. Barakallahu fiki Sheikh, ekigambo kyatujjukiza kikulu tera nnyo kyongero kikoonako bannaye. Leero mulimu ku bigezo bye tulina ge masimu gano tukubiriza abantu mu mbeera ey'enjawulo nti bannaye eno ibaada okutegeera obuzito bwayo tetwetaaga nga tuli ku kaaba kubanga tukozesa amasimu. Naddala oli omuntu okuba nti yeekwata abamu akateekeyo ku status, mubeera mu kwetoola ng'olaba abantu ali akuli mu maaso bwe yeegira ali ku live akateekeyo kati ndiwana. Abamu atuuka n'okugamba abantu banaategeera batya nti nazze. Tewazerwa abantu abo kutegeera. Tewali bwetaavu nga tuli ku kaaba gwe oli bize na simu kwekwata bw'okateekayo nedda simu giwummuze biidhinillah wummuze essimu eri tetwetaaga bu vidiyo ki mu kiseera nga tuli mu college. Emikolo kaseera kakubeera nga ddala kituufu oli w'amazimozi eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye okudda ku kaabanga mu kifo ky'okukozesa akaseera ako ate gwe oli bize nakozesa ki simu kakozesa okutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oli ayinza okuba nga kyansi oyinza obutaddamu gifuna ekomawo mu kifo ekyo, kati kikozese bulungi okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'omulimu ogwo okumanya nti muzito senga ogukola ku lwa Allah, naye bw'okukola abantu banagamba batya nja bateerayo manya nti ogenda kuba weefiiriza obulungi obungi idhini subhanahu wa ta'ala. لك والملك لا شريك له.